Mubaka w'ekitundu kya Mukono y'obukiikaddyo mu lukiiko lw'eggwanga olukulu ategeezezza nti eky'okubulawo obulambe ku nguudo eggaali y'omukka weesalira kiviiriddeko obubenje mu bifo eby'engeri eno. I would pray, Right Honourable Speaker, to the Ministry of Works and Transport that we have integrated early warning systems, that we do not that do not need to base on the amount of the noise in the vehicles that are being used. We need physical infrastructure control that should be placed on these roads. We need public awareness and enforcement. Right Honourable Speaker, safety is shared responsibility. We must launch vigorous national campaign to educate drivers, especially those in public service, on the lethal reality of railway crossings. We must empower traffic police to enforce strict penalties for any driver who ignores railway safety protocols. Kino kiddiridde akabenje akaliwo Ssabbiiti ewedde bbaasi eyali etambuza abayizi b'essomero bwe yatomera eggaali y'omukka mu bitundu by'e Mukono, ekintu omubaka Maseruka kyagamba nti waliwo okwesuulirayo gwa Naggamba ku nsonga y'obulambe ku nguudo ezisalirako eggaali y'omukka. Eggaali y'omukka yeekozesa kkubo lyayo. Kyovula baba bayimiriza tebayimiriza yo, bayimiriza bagenda kuyita mu kkubo lyayo. Obwetaavu bwaffe kwe kulabanga omuntu yenna takozesa kkubo lya ggaali ya mukka mu kiseera nga naye genda okuyitawo. Omumyuka w'okubiri wa Ssaabaminisita Dr. Crispus Kiyonga alaze ng'ensonga eno bw'agenda okugibuulira Minisita w'ebyentambula. Cabinet, we share this concern and the government is taking steps to rectify this situation. So, Right Honourable, we can, okay, let the matter be followed up by the Committee on Physical Infrastructure. Ababaka basabye wateekebwewo obulambe obw'enjawulo okusobola okutangira obubenje ku nguudo eggaali y'omukka weeyitira. Mira kyetume si gwe gusoose guno mulundi gwa kubiri nera omulundi ogwasooka batusuubiza nti bagenda kuteekawo ezo zi barriers naye paka kati tebannaziteekawo ate ne kati minisita tatuwadde answer ne timeline bwagenda bikola kubanga this one it's a continuous oluguudo abantu balukozesa buli lunaku ne kati bwenjogerera abantu bali mukozesa luguudo ekyo kyandibadde matter of urgent. Parliament yalwawo, Gavumenti yalwawo okutereeza wakati abantu we bamitingira ne train n'abantu awali congestion wakati w'abantu n'emmotoka. Twetaaga ebiyitirirwa abantu we ba interfacingira ne train n'abantu abangi naddala abaana b'essomero nga basala ekkubo we ba interfacingira n'emmotoka. Agamateeka twalwawo ddoka zonna bweru ebintu biri automated balina kubeera ne system egarawo automatically eggaali y'omukka neyitawo n'emmotoka ne ziyitawo. So nsaba nange ntuuse elaka lyange ku abamembers banange ngo Ministry of Works and Transport eraba ku gates zonna amakubo reirwa we crossingira bateekeko gates ezo zibeere nga zikoroto. Mu ngeri yemu ababaka ba Paalamenti ku kakiiko k'ebyobuzimbi balaze obutali bumativu olwo abakulu mu Minisitule y'ebyenguudo obutalabikako ng'ate babawandiikira okweyanjula mu kakiiko kano. Kosi woba ojja ku Paalamenti olina okuba nga omaze okwetereeza. So meeting yebadde esoose ffe tubawadde obudde bwe basabye ate naffe tulabye nti obudde kuva ssaawa 3 mpaka ssaawa 6 butono nnyo. So katubawe Friday tutuule nabo olunaku lwonna bakyetaaga obudde okwetereeza. So tukyogeddeko ne bamemba ssentebe w'akakiiko kano mwine empaka ategeezezza nti kati babawadde olwakutaano lwa Ssabbiiti eno okweyanjula nga bwe batajja ku olwo agamba nti baakubawaliriza. Kasita baddamu ne babula kati tujja kuwandiikira sipiika awo bijja kufuuka birala tujja kuba nga tubasamuninga kati okulaba nti balina okulabika naye nsisuubira nti bajja kubula. N'obukiiko bw'enjawulo butudde omulundi gwabwo ogusooka era abamu ku bassentebe baabwo balina bye batubuulidde naddala ku ebyo bye baagala okutandikirako. Nze emirimu mingi tegyakolwa alipoota nyingi odita jeno ze yawa okugeza nga Kampala oditeria yokka erina alipoota 280 mu emu ezitakwatibwangako. N'olwekyo tugenda kukola misana na kiro butassa mukka butassa mwoyo okutuuka ng'omulimu guno tugumaze. Gw'ebirime
ekirala kwe kwongerako omutindo nga kye bayita value addition. Gavumenti yali egezezzaako nnyo okulaba nti eteekawo facilities ezongerako omutindo, naye buli district gy'olaga osanga tebazimaliriza zizimba, osanga tezirina masannyalaze, osanga tezikola. Kati ekyo kye twagala okuzuukusa abantu baffe bafune emirimu, ate n'ebirime byabwe bifo ky'okubitambuza ennyo olugendo oluwanvu, waakiri babeere nga balinayo babitwala okumpi okulaba nti babiteekako omutindo. Ssebugenyi Joseph yakusakidde eggulire lino ku lwa KTV Amalindirire. Eyo nga tuvuddeyo baba tuze mu kibuga ky'Entebbe batadde Minisitule by'enguudo ku nninga olw'oluguudo